Ekitundu kino kyakubiri era nkwaniriza tugenda kukitandika n'akanyomero kaffe ak'ebivumbuddwa tukyagenda mu maaso ne Beka Charles agenda mu maaso n'okubanga atubuulira ebyamutuukako agamba nti ekitongole kya KCCA kyamukuba emiggo abamu ku bakozi okuva mu kitongole kya KCCA bamukuba emiggo egyamuviirako amasannyalaze g'ewaka okubanga bwe gatyo gakyaluka. Abasajja bangi eyo gye mubeera bafunye ebizibu bibatuusizza okugwamu amaanyi g'ekisajja oba amataala okuzikira nga bwe bakyogera ennaku zino. Kino nno kirese abakyala nga babadduseeko. Munzikirize mbabuuzeeyo kko kino. Oyinza okugumiikiriza okubeera ne taata w'abaana bo bw'afuna obuzibu amasannyalaze ge ne gamuggwako? Mbalaba abagamba nti nedda n'abamu nti ye. Kale, mwabagamba nti ye oyinza kugumiikiriza bbanga ki? Bino mbibuuzizza lwa Beka. Mbulirako ku mbeera gy'oyitamu kati. Embeera gye mpitamu embeera si nnungi kubanga ne Wendi si wange. Wendi wa muganda wange naye ndiwo n'abaana bange. Mpozi mukyala wo kati akola ki? Omukyala yagenda era yafumbirwa n'ofumbirwa naye nga tuwuliziganya ambuuzaako Beka kati oli otya ne mugamba nkyalumizibwa. Agamba nti byonna bye yatuukako aba KCCA be bakimukola zaali kibooko ezaamukubibwa oba oli awo mu butanwa nga bamuteebereza okubeera omutembeeyi. Ezaamutuusa ku kino zaali za mwaka 2016. Beka, baabaana bo maama waabwe ajja n'abalabako? Abaana tajja balaba. Ebbanga liyise okuleka waliwo nagendako ku lufulaawo aba baali bazeggula bintu bya mikolo gyabwe bwe twasisingaganako n'ambuuza abaana era n'akwata omutwalo n'agaguwa abaana bagulye. Kati embeera gye ndimu nyina emikono gyange nyina amagulu nsobola okwekolerera n'embeera ey'okusabiriza nange njikooye nsaba abekikwatako nsaba buyambi nziremu nkolerera abaana bange. Nti abaakugambye ebya Salt TV bo bakugambye batya ku byoyitamu? Era naye mmanyi Salt ejja kuntuusa ku bwenkanya kubanga eyaŋŋambye okujja ewuwo yaŋŋambye osobola okugambako oba omuntu oba oli bw'ati wekiba kimukutteko asobola okugamba nti kantandikire wano ndabe nga ensonga zino zikomyewa. Nga bonaagamba nti nno gamba ku mwami Mutebi oba yasobola okutuusiza eddoboozi ewa gundi. Olowooza okyasobola okuddamu okukola emirimu? Kyetaagisa ssente kubanga mu ddwaliro gye banzijanjabira baŋŋamba wakati wa $2,500,000 wekyetaagisa omugongo okuddamu okukola nga bwegubadde gukola kuba kakibe ekidomola ky'amazzi ebibiso asobola bijja ku ttaapu omugongo gwakutuka. Mpola mpola na kino kati bwe baba bakujjanjabye amasannyalaze gakyasobola okuddako? Abasawo baŋŋamba singa obeera ofunye obujjanjabi obwetaagisa ku mugongo osobola okuddamu okuzaala n'okutuukiriza ensonga z'amaka. Ne ku ssaawa zino sikyalina kye nsobola kukola. Zo embeera z'ekisajja ogira n'oziwulirako Beka? Nzifuna naye bwe kiba kikolwa tekisoboka. Nzikirize na kino nkikubuuze Beka. Omukyala tewamwegayirirako ng'asibamu ebyo byagenda? Bwe yaŋŋamba nti sikyalina bwe yaŋŋamba nti Beka obuvunaanyizibwa bw'amaka sikyabulina nze ng'omuntu omukulu nategeera obuvunaanyizibwa bwategeeza. Ne mmwegaya ne mmugamba beerawo embeera ejja kutereera. Teyagumiikiriza n'agenda era gy'ali yazaala dda n'omwana. Ekibuuzo kiri nti KCCA enaavaayo okuyamba ku Beka
olw'ebyamutuusibwako basajja baayo ne byayitamu. Enkya awo wennyini we tunaatandikira. Bya Robert Mutebi ne Eric Sebalamo, Salt TV Omunnyo.